Nebaza nnyo buli muntu yenna asobodde okutwala akadde n'ayogera ko Honorable Kyagulanyi ku bintu bino wammanga. Wabaddewo engombe badde egenda maaso ng'etambula nti Babi Kyagulanyi yasanga simanyi besigala simanyi alina emyaka 15. Gasiyo nga wabadde atambula nti Bobi Wine Kyagulanyi simuyigirize bulungi okubeera ng'afuga simanyi okutufuga mbu simanyi yagende Makere ya forginga amanya simanyi butamanyi yazaalibwa. Gasiya mungi nnyo badde ebiraba mu Kamuli. Gasiya mungi nnyo manyi abantu abamu balenge gye balizoninga mu so badde ndaba Gasiya mungi ne ngamba nja kujja mu kaseera akatufu wadde kaseera ndi akatono ndeka mbayisizeemu. Wawe wasinze okunyiiza kubazo se nembeebaza ne mbagamba mwebale nnyo abakumye omukulembeze wange mu mawulire kati gwe wanyizizza. Ne wanyizizza weewano. Bobi Wine onyizizza nnyo. Tato onyizizza nnyo weewaawo omukulembeze tasobya era nja kubunira. Nja kubunira ku lw'okuba nti oli mukulembeze w'abantu naye ng'ate ndi munyiivu nnyo nnyizizza. N'olw'okuba nti ekifo ky'ogendako kifo ky'amaanyi nnyo kibale kikusaanira okubeera omwerufu. N'ojjayo ebintu n'obanga vidiyo gy'okoseyo olwaleero obadde olina okunnyonnyola abantu. Bobi Wine kankujjukize tambuza vidiyo eno seti be gyegenda okukola tudde. Nze ngenda zekosoka okuzikala okugikola ate nze ngenda okusembayo gikola. Akuba egenda kuba esinzidde ku mazima era ng'esingidde ku muzuuli. Bobi vidiyo yo gikoze badde y'amaanyi abantu basiimye. Ke kaseera nange mpisizemu kaseera nange mbere nga mpisaamu eddoboozi eryabo abatasobola kuyisaamu eddoboozi lyabo. Bantumye nkugambe taata toyonoonanga biseera by'omuganda wange kunnyonnyola nsonga zitaliimu makulu statement z'osiiba otugamba. Bobi Wine nze naawe tukimanyi bulungi nnyo nti n'oba wakusoma paka ku mugijju kati wootuuse tewali muntu ayinza kuteekawo aki. Nkuddiremu Bobi Wine njala nkuddiremu Michael oli ne Babi olaba. Babi wagolodde essaati ya Kyagulanyi bw'ajja atwadressing omusajja abadde awa speech ayogera alina gye yasoma. Ebyo byonna byonna tubiwulidde Babi naye we twatuuka twabunira. Twabuna bwe guba munnyo twanoga erinnya lyo. Gwe Bobi Wine omanyi ky'oli? Omanyi ky'oli gwe Bobi Wine? We watuuka tolina kunnyonnyola. Naye obuzibu tubumanyi waaki osanze ozonnyonnyola obuzibu twabutegedde. Nti gwe wekka memba wa opposition yakabeerawo ng'oli ku muzuuli abasinga babadde bafere. Y'ensonga ki Museveni yatidde nnyo bano baatidde ya Rabbi banyiiza n'onnyiiza. Kyabadde kyetaagisa omukulu ati nkugambye kyabadde kyetaagisa Bobi Wine annyonnyole olw'akabondo k'abali abeeyita abaasoma olw'ensonga agenda kukulembera ffe abataasoma n'abaasoma wamu so annyonnyodde bakirowooza nti no kibagwanidde okubanga bamuwuliriza naye nze nga represent akabondo k'abantu abataagala kumanya nga ffe twanoga nga Museveni atufuze bubi tetwetaaga kumanya kyolwa Bobi Wine azzaali mu bigere oba ataddeko omuti gw'enjaga tambuza vidiyo ze mbabuulira oba ataddeko omuti gw'enjaga oba asasa ebimeme ya French cat nze ndi presentinga abaanoga nga temukyalimu nakutunogera kuddamu otujabulule twanogera ddala era Bobi Wine nkukakasa bano kye bakoze bakwongedde buwagizi. Tumanyi ky'oli musajja gwe mwana era simanyi n'omusalaba gwe weetiise ogwo omusalaba munene nnyo muganda wange omanyi Abannayuganda bakukkiririzaamu. Bobi ne wezinajja fayiro mmeka nti watta omuntu Besigye baamugambako ko nti mulwadde wa siriimu myaka 2 Besigye akyali mulamu tafanga siriimu ye siriimu yafuna wa kika kyoyo buli wabeera ku Museveni abantu ba Museveni baleeta bipropaganda ebiboozibozi ebyokugya abantu ku bulamwa during bintu bya mulembe gwabwe ne Besigye batugamba Besigye ali kadomola mbwawaluka dduka na Museveni bennyima asiba buteeka kudde mabega waddeeka Besigye akyali mulamu n'obwo obukodyo bwa Museveni bulwalaba omuntu gw'atya atya nnyo. Bobi n'oba wasoma Justin Mugigi nze nkubuulira lasita lwaki kiri bwe kiti abantu tebaagala kumanya Bobi biki bye wasoma
Uganda efugiddwa mu binyo nti sasa twagala just muntu atununula. Awe twatuuse kati tuli bakoowu nnyo. Twagala just muntu alina akabonero ffe just akatugatta akaliwa akatulaga essuubi. Gwe ssuubi. Otegera rasta. Gwe ssuubi. Bosanga ekisinza okuzza Uganda emaliga bantu abayifuula nti basoma. Gwe tunuulire wali omuntu ayiyo omusayi waliwo yasoma. Ewali omuntu abonabula walina okubeera we yasoma. Ewali omuli w'enguzi mulina okubeera mwe yasoma. Abasinza okutta eggwanga ensonga kiba kuzoleya. Ne mukama atalya nguzi akufuddeko amafuta olw'ensonga okiikirira akabondo k'abantu abasinga okuba abangi ekyo batasobola kukuba. Nze Bobby ne obokera ku machere bangamba nti parliament wagiyingiramu mu bukyamu. Lwaki? Bobby kyogezako okuŋŋamba nti gwe bagamba tumanyi emyaka gyo. Gwe bagamba nti olimba gw'osinga abassi n'ababbi. Kiki kibi ky'okoze? When was the last time you had Bobby Wine embezzling public funds? Yeredde beddi omusaayi emulago. Ebyo bizibe tufacinga mu Uganda si Bobby Wine kubanga teyasoma. Simanyi yasoma because ebita n'otunuulira embizzi waliwo kati embizzi simanyi basajja minyo. Abadde mu naye akola okole conference nga Bobby Wine akoze conference omuwola amaaso ng'ente etayipama emizi. Gwe basajja balabala muno obusati bala muli musajja mubi. Munawo okole Bobby Wine akola press conference basajja balaba okola post basajja minyo nawo okola press conference gwe mazi. Mbu public alojoyirize NRM. Togibeeranga mu NUP. Yesu ngakize dalumbye totuwagala. Twabuuza dda Uganda totubeeranga kati wejjeeyo balamu akutongoze waliwo omusajja wa Museveni kuva dda bino byokola teryakulumiddwa. Balamu obuzibu bwenkulinamu buli ekintu kimu ti gwokwata omuntu okwata ebikono ffe tutayagala. Oyagala nnyo tulaga nti tufa ofunye nnyo ffe twagala teryamulumiddwa. Omukulembeze akola press conference nawe otaddewo omusajja otaddewo ezzike ly'omusimanyi n'olikola press. Ayogera ebikino naye obusuuti bwasayininga kyamaze ameereere. Yesoma bicho bya sayininga. Omukulembeze wa speech ow'enkya. Munawe basajja bino bakutaddeko mu mmeeza mbu nawe oli mu kuliya kimanyi kale mojja twafuna bululu. Tebagezaako ne weerimba basajja mivule. Tebakuli